Kakati akatambika olaba kano oyo golaba musajja mukulu. Musajja mukulu Ssaalongo mulamba era ng'empale gyakute ya mukazi we. Eyo empale gyolaba gyakute mu ngalo ya Nnaalongo we gwalina ewaka. Omusajja ono Ssaalongo akutte empale ya Nnaalongo n'agiteeka mu kamera ng'alina ekibuuzo kye yeebuuza. N'agamba naye lwaki abakazi banene empale zaabwe zisooka kuguba wano wansi wakati? Agereza ku mpale ya mukyala we. mpale ya mukyala we gy'asoose okugerezaako. Mbw abakazi yeebuuza lwaki empale z'abakazi zisooka kuguba wakati. Era bw'atunuulidde ku mpale ya Nnaalongo agenza okulaba nga ne wano emabega Nnaalongo w'atuulira nga waliwo tubbinto. Ne yeekanga n'agamba laba ne wano eno empale ya Nnaalongo erinamu tubbinto. Kati omusajja ono oba ategeera bulungi simanyi okwata otya empale ya mukazi wo n'ogiteeka mu kamera mbu lwaki yaguba wakati mbwera lwaki erimu tubbinto emabega. Empale obadde ogisuubira kubeeramu binyeebwa nti ogenda kubigaaya kiki? Ssaalongo mulamba okumanya omusajja ono amanyira mu ssiru ayise Nnaalongo we ajje mu kamera amubuuze lwaki empale eno eguba wakati era lwaki empale eno erimu ne tubbinto emabega. Oyo omusajja gw'olaba Ssaalongo mulamba ali ku mukazi we aswaza. Kati bano abasajja abaasa ebyama by'ebisenge byabwe ne babibuulira mikwano gyabwe. Wakati gwe omuntu omukulu w'okwatira empale ya mukazi wo n'ogiteeka mu kamera otandika okwebuuzabuuza ebibuuzo ebitaliimu eby'ekisiru. Kitegeeza n'obunafu bwa mukazi wo mu nsonga ez'amakulu obugamba mikwano gyo. Bano abasajja obunafu bwa mukyala wo mu bintu eby'amakulu obunafu bwabugamba mikwano gye n'alaalasa omukazi. Ssaalongo mulamba akutte empale ya mukyala we mu lwaki empale z'abakazi zigwa. Empale y'omukyala wo lwaki ogiteeka mu weebuuza. Kakati mumpe endowooza yammwe ku nsonga y'omusajja ono. Kamba atuuse kakatambi kano nammwe mumwewulirireko nga yeeyogeza ebintu bye then n'ama n'ayita ne mukazi we amubuulire lwaki empale eguba wakati ne bamu ne tubbinto eno emabega. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Ndaba empale ya Nnaalongo egubye oluguba. Girabe wano Mukama Katonda. Lwaki abakazi mwenna empale zisooka kuguba wano? Maama nze ndaba n'amazzi wano. Nnaalongo mugubya n'amazzi gaagano mu mpale. Kangalage buli omwagalabe munna muyinza okugamba nti. Kakati ku nsi ya Katonda eno abasajja abamu babanga bakazi. Kati nze kankubuulire ensonga esumbuwa omusajja ono maalo. Nze kangayite maalo na camera excitement. Ebintu nga bino bye mulaba omusajja ono okukwata empale ya mukyala we n'agiteeka ku social media n'agitimba nga bw'alabisa. Kuno bakuyita kulabisa. Kuno bakuyita kulabisa na kuswaza. Buno buba buwumbatuutu bwe buba bumusumbuwa. Ebintu nga bino abantu nga bano babikola olw'amaalo n'okwagala okufuna ndowooza. Kuba kati kankubira ebintu nga bino bitambula nnyo ku social media okwo. Omusajja ono okukwata empale eno n'agiteeka ku social media ng'agezaako kunafuya mukazi we. Olaba ye yakikoze, ffe lwaki tetukikola? Ate nze mbaleetedde ensonga eno tumudiscussingeko tulabe omusajja level ng'eno. Mazima ddala bw'abanga ggoono bbaawo n'akwata empale yo n'akuyita n'agiteeka mu kamera nga ali mu kubuuza ebibuuzo mbu lwaki empale eno eyaguba wakati. Mu butuufu omusajja ono omukolera ki? Kubanga obuntu buno mboolaba ng'obutono sebo eno statement eba y'amaanyi. Kiringanga gwe omukazi bw'onaakwata empale ya bbaawo
n'ogenda n'otandika okugitimba nga simanyi weeyogeza bino ebyekisiro. Omusajja kyayinza okusanyuka ng'okoze ekintu bwe kityo? Taliyo. Kati kitegeeza gwe nga gwe omusajja bw'otayinza kusanyuka nga mukazi wo akoze ekintu ky'okoze, kitegeeza n'omukazi naye oba olina okumuwa ekitiibwa. Ono omusajja kyakola kibayita okuyisa mu mukazi we amaaso n'obutamuwa kitiibwa. Ayinza okubikola ng'alowooza ye anyumirwa, naye kino ekintu kya busiru nnyo. Kya busiru nnyo. Ono ye muntu ndowooza agenda mu mikwano gye n'atandika okunyumya ku mukazi we. Ateeka okuba ng'ono omusajja ne mukazi we amufuula discussion w'abeera eyo mu mikwano gye. Nze omukazi wange munnange kino. Ate ng'omukazi munnange ye awa bbaawe ekitiibwa talina kyamwogerako. Ono omusajja ebyama bya mukazi we, obunafu bwa mukazi. Omanyi mu bufumbo bwonna mu baagalana buli muntu aba n'obunafu bwe. Omukazi aba n'obunafu bwe, n'omusajja aba n'obunafu bwe. Kankuwa ekyokulabirako. Omusajja ono asooka okuba ng'alina mukazi we, eriyo omuntu ayinza obba ng'alina mukazi we, oba ng'ono alina bbaawe. N'agenda mu mikwano gye n'agamba mikwano gye, naye mukimanyi nti bba wange awunya enkwawa. Omusajja oli awunya enkwawa bannange. Oba mukimanyi nti bba wange awunya akamwa. Omusajja oli awunya akamwa bannange ng'abigamba bakazi banne. Okitegeera? Abantu abamu tebawa abantu bannaabwe bitiibwa. Abasajja mwagala okubawa ebitiibwa naye temwagala kubiwa bakazi bammwe. Bwe babuzi bw'abasajja bwe mulina. Ebitiibwa mubyagala naye temwagala kubiwa abakazi bammwe. Bw'oba oyagala ekitiibwa n'omukazi muwe ekitiibwa. Kiki ekikukwasa empale ya mukazi wo okugiteeka mu kamera nga weebuuzisa ebintu ebitaliimu ebyekisibo. Ate naawe n'omala n'omuyita buseba akunnyonnyole lwaki empale yaguba mu makkati era lwaki empale erimu tubbinto emabega. Obadde osuubira kusangayo kipooli ng'onti ogenda kukiirira ku mugaati. Kati ono omusajja bajjemu andaweya ye olabe bw'efaanana. Bajjemu andaweya ye olabe bw'efaanana. Gwe ono omusajja nga bw'omulaba asobola okwambala empale eya kkala bw'eti. Ffe abasajja twamanyira kweyambalira zibbulaaka, zibbulu, ezo kkala ezitagira nnyo. Naye abakazi gwe ojja osanga ng'ayambadde pinki, ayambadde white, ayambadde yero, kubanga ezo kkala abakazi bayonjo bazisobola. Kati ono omusajja asobola okuba nga nandawe yajja ayambadde ya bbulaaka ng'erimu n'ekituli wakati. Naye ali ku mukazi we ali mu kujerega. Nze omusajja simulabanga. Wuuyo namwe mumpe endowooza yammwe ku basajja ekikanga kino. Mumpe endowooza yammwe ku basajja ng'ekikanga kino. Malo excitement ya kamera kiki? Oba butategeera. Ayinza obbaawo naye nga tategeera bulungi. Ng'alimu akajabango nga mumbatuutu mu ngeri emu oba endala. Naye nga ye alaba kyakola akoze kyamagezi nnyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mwogolera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo buli omu agyekumirako. Omukama Katonda abankumire abampeere bye musinga okwagala mbeere bulungi mweraba.